Esinkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obbanga otuuliza mubali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Munnakibiina eky'ejjema avuddeyo n'alangirira nga bw'atagenda kuseekinga for a next re-election mu kisanja ekiddako. Asumaani Basalirwa munnakibiina kya Jema avuddeyo n'alangirira eggwanga nga bw'atagenda kuddamu kwesimbawo mu kalulu konna esaavinze ebisanja ebimala agamba tekimwetaagisa kudda mu kisanja kirala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ngenda kuba nga ndukuwa oli ku UG Update TV ko sinza obbanga otuwuliriza mubali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mwabali emitala w'amayanja abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Bugiri Municipality MP Justice Justice Forum Party President Honorable Asumaani Basalirwa yegattibwa mu kibiina kya Jema avuddeyo n'alangirira eggwanga nti ye tagenda kubanga anoonya kisanja kiddako okubeera nga party leader. Agambye nti nno ng'ayogera ng'ali open omulundi guno gwokka. Basalirwa agamba awulira akoze ekimala ku pate ye era ke kaseera omuntu omulala agende maaso n'okuliidinga ekibiina kye. Nyuma lw'okumala okuvayo n'alangirira nga watagenda kuteekinga kisanja kirala avudde n'agamba I have served enough, adding that he's willing to take another duty within the party if needed. Ndi mwetegefu okutwala emirimu emirala mu kibiina bwe kiba nga kyetaagisa naye okubeera nga party leader ogwo agusuddewo. Lwa nsonga ki? Jjukira nti nno ekibiina kya National Unity Platform bukyanga kijja mu buyinza. Bukyanga kijja mu ggwanga kigenze maaso n'okwetika ebibiina ebirala era nga tebalina kintu na kimu kye kirekedde bibiina birala era nga bijja biri ebaleebya. Era ebibiina byeraliikidde n'okweraliikira oba mu kisanja ekiddako banaafuna ba MP abakiise mu parliamenti. Kati obweraliikirivu buli kati n'olaba aba party leaders basulayo ebibiina byabwe ekibiina kya National Unity Platform kize kibanafuya era nga option ziba bbiri eizo okusigala ng'owaddawaddako oba okusuulawo ekibiina kyo oyambalire ekibiina kya National Unity Platform bakuwe flag obeere flag bearer mu constituency eyo gy'oba oyagala okugendamu. Tulabye bannabibiina bingi nga bizze bisaanawo nga bizze bigwa nga basinga bajoyininga ekibiina kya National Unity Platform nga bajoyininga ekibiina ekiriko amasannyalaze kye bateebereza okuba. Kati obweraliikirivu bugize mu bibiina nga beeraliikiridde nga balaba amaanyi geekubidde mu kibiina kya National Unity Platform era abakulembeze b'ebibiina ebimu ogenda balaba nga bajja basuulawo ebibiina byabwe nga bagenda maaso n'okulingiriza ekibiina ekiriko ekya National Unity Platform. Basalirwa tukimanyi bulungi nnyo azze ebisanja byonna byonna gy'aliidinga okuva mu kibiina kye era abadde nnyo voko mu politics emyaka mingi nnyo era nga abadde ajjayogera emirimu nsonda nnyingi mu parliamenti. Tujjukira na bulungi nnyo bwe yavaayo n'awaana Speaker Anita Among olw'okuba mbu yayimirira ku bigere bye n'agaana Homosexuality Act law okuba nga bagiyisa. Naye twebuuza twabiraba yeesi baagaana naye ate tebaagaanako ku ssente ezibafujjirira eziva eri mu ggwanga eri obunayira nga zigenda mu maaso n'okusapootinga ebisiyaga ebyali bigenda mu maaso. Twebuuza ezo ssente zo zaali ziragawa bwe babanga ddala kituufu Speaker wa Parliament Anita Among yayimirirawo ng'agamba ebisiyaga biba birina okukomekkereza mu ggwanga wabula baagaana bugaanyi tteeka ku mukono ku tteeka ly'ebisiyaga naye ate obuyambi bwali buva mu nsi ez'ebunayira nga bugenda mu maaso n'okufujjirira n'okubaakinga abasiyaze ssente zaasigala ziyisibwa mu parliament ekulibwa Speaker Anita Among. Kati awo ne twebuuza ekigendererwa mu kyo kyali ki? Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno
era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobole okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kikyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamuadvisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuukayo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba oba nga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ddi woogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana
olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo point eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.